Wetwogerera essaawa eno ya bunkenke nnyo era muganda wange poliisi amagye mu Kampala buli wamu babunye buli wamu okusobola okuziyiza okwekalakaasa okwadde kutegekeddwa ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyini bwe tulimu ogw'omusanvu era we bazibidde jjo Zaake n'abalala okuli Honorable Hassan Kirumira, Honorable Charles Tebandeke, James Mubiru, Ben Mukasa Ntale, Sharon Kemigisha, Brian Mungu, Ibra Semanda wamu ne Shamim n'abakooza bano munnange baasuze luzira mabega wa mitayimbwa. Teweerabira Abanajjadda Investments kwayagala okubeera ng'ozimba ennyumba oba ogula ennyumba ewedde oyagala kugula ttaka etaliiko ndooliito kubira Abanajjadda Investments. Ate bw'oba olina project gy'oyagala okukola ku ttaka lyo kwasaganya Abanajjadda Investments musobole okubeera nga mupulaaningirako kiki ekyokukola mu ngeri ey'okulikulaakulanya oba oliawo okusinga okulitunda. Kubira omukulu Kiza Shafik ku namba ze awo Abanajjadda Investments. Ate gwe munnange ayagala omuntu omwesigwa owa airport taxi naddala abagenda ebweru oba abava ebweru nammwe abali muno musobola okubeera nga mumukozesa okusobola okubayambako okubatwalira ebitereke byammwe n'okumwesiga okubeera nga omwesiga n'entambula zo kuba Kampala yafuuka wa bunkenke omuntu okumanya nti kati ono alaze wano ali wano. Kubira omukulu Mukisa ku namba 074 065 074 065 munnange kooti bwetyo esindise omubaka w'Emityana Municipality MP Honorable Zaake Butebi n'abalala abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform babasindise eruzira ku meere era munnange bano bakwatiddwa wali ku headquarters ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule mu Kampala wennyini wano era nga babakutte bagezaako kubeera nga bakuba olukuŋŋaana lw'abannamawulire poliisi lwegamba olwabadde lumenya amateeka era nga munnange kwegumu oba gwegumu ku misango gye babavunaana. Poliisi bwetu yategeezezza nti bano baali bagezaako okubeera nga bategeka oba bakunga bannayuganda okubeera nga benyigira mu anti-corruption march okutambula okukunga abantu okubeera nga beekuŋŋaanya okutambula mu kuwakanya enguzi nga bagenda ku Parliament July nga 23 lunaku olwaleero lwe tulimu olwokubiri era munnange kino oba ebyo ekibiina kya NUP kibyegaana nti nedda tetunnaba kubeera nga tutegekako ffe ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye munnange maanyi g'abantu bo nga bo be basazeewo so si kibiina kya NUP. Secretary General owa NUP Lewis Lubongoya yafutegeze n'agamba nti saawa zabadde zigenda mu emu awo emu ey'akawungeezi saawa nga emu ey'akawungeezi ku lunaku olwa Mande munnange Zaake ne banne abakwatiddwa mu ngeri ey'amaanyi ey'effujjo wali ku headquarters za NUP bwe batyo ne babasimba mu maaso ga LDC Magistrate Court era bwe batyo ne babasindika eruzira komera eruzira mugende eruzira tetweteekera. Nayongereza kunagamba nti bakola kyonna ekisoboka era bakoze kyonna ekisoboka newankubadde nga kaweefube yagudde butaka bagezezaako kubeera nga bakola ekisoboka kubanga babafunira bairu beeyimirirwa naye munnange nekitasoboka kubanga state nebagamba nti beetaaga time okubaddamu Honorable Zaake Francis ono bamutaddeko gwa traffic offense era n'abalala nabo ne babateekako ogw'okubeera nti babadde bategeka olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Honorable Charles Tebandeke, James Mubiru, Ben Mukasa Ntale, Sharon Kemigisha, Brian Mungu, Ibra Semanda wamu ne Shamim n'abakooza
bebakwatiddwa. Kati police a spokesperson SCP Kituuma Tusoke bw'atyo yagambye nti poliisi bagezezzaako okubeera nti baziyiza ekyo kye baalabye ekiyinza okuvaamu obulabe. Jjukira nti wiiki ewedde poliisi okwekalakasa kuno yakakasa nti kumenya mateeka era neerabula abo bonna abaagala okubeera nga bakwetabamu okubeera nga beegendereza. Ng'oggyeeko kulabula kwa General Museveni eyagambye nti bano bazannya na muliro era bwe batyo ne bakakasa kirabika nti order from above nti singa abeekalakaasi bagenda mu maaso n'okwekalakaasa tewali kubuusabuusa bandikozesa kulyanyi. General Museveni kyayita omuliro, kusumulula omuliro kitegeeza ki? Wabula bwe bwazibidde olunaku olwa Mande Bobi Wine yabadde akakasizza nga bwayinza okubeera nga naye yeetaba mu kwekalakaasa. Pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti awagira ndese kuwagira emirundi 100 ku 100 okwekalakaasa okulina okubaawo ennaku z'omwezi nga 23 olwokubiri olunaku olwaleero, era n'agamba nti newankubadde ng'ekibiina ekya NUP si kyekitegeeza okwekalakaasa kuno. Bw'atyo yategeezezza n'agamba nti abavubuka tebeewuunya okumulaba nga naye kennyini yeenyigidde mu kutambula kwekalakaasa okw'emirembe nga bagenda ku Parliament. Era Bobi Wine bw'atyo yagambye nti abaategeeza okwekalakaasa kuno bano tebalinaawo kintu kirala kyonna okuleka okulwanyisa obuli bw'enguzi mu government institutions omuli ne Parliament. Kakati olwo ng'ekibiina ekya NUP olw'okuba nti naffe bye bintu bye tulafubanira okuba nti biggwa mu ggwanga lyattu Uganda, tubawagira nese okuwagira yenna kubanga twagala obutali bwenkanya buggweewo, obuli bw'enguzi buggweewo, enfuga etatambulira ku mateeka eggweewo. Omukulembeze wa NUP bw'atyo n'ategeeza nti gavumenti egezaako kuba nti ekibateekako nti okwekalakaasa ekibiina kya NUP kyekikutegese kati olwo kirabikenga okugendereddwamu okutuukiriza ebigendererwa by'ekibiina nga bo bwe bagezaako kubeera nga bakiteekawo. Era n'agamba nti effort oba kaweefube owa regime okubeera nti nno ejungulula ebigendererwa eby'okwekalakaasa kuno kwe kubeera nti eyagala ekuteeka ku kibiina kya NUP ekintu ekitaliiwo. Era bo ng'ab'ekibiina kya NUP tebannaba kubeera nga bategeka okwekalakaasa kuno, wabula bakuwagira. Era Bobi Wine kennyini n'asuubiza nti naye abavubuka tebeewuunya okuba nti akwetabamu. Jjukira nti nakutegeezezzaako nti Joel Ssenyonyi nga akulembeddemu mu Parliament nga leader of opposition okubeera nti nno enguzi esangukawo mu ggwanga lyattu Uganda, era nga omulimu gwalina omunene gwe gukubeera nti agasimbaganye n'omukyala atasiba zikweya Speaker Anita Among muganda wange. Bwe batyo batandise okubeera nti bamubeera bubi nnyo, era mu kugezaako okubeera nga naye bakimuteekamu ekyokulya enguzi bwe batyo basudde obubizi ku Parliament nga buliko Joel 1.8 billion nga bagamba nti ezo ze ssente ezimu ku ezo ze yeekomya mu buli bw'enguzi, era nga bagamba nti ssente ezo yazifuna okuva mu Civil Aviation Authority mu biseera ng'akyali mu kakiiko ka Kosase. Waliwo wano mu biseera bwe yagendera e Nairobi okulaba Ssegirinya nti waliwo ssente ze baamuwa mu excess, ezo yazikomyawo. Era bwe batyo nga bagezaako kubeera nti nno naye balugamba nti muliwuli wa nguzi naye tayawukana na bali baavumirira. Kikizibu kye tulina e Uganda wano nti ku musimbi omungi Parliament oguyitidde mu Parliament buli muntu yenna gwalaba tukyasangayo n'abantu ba buloga ate abagamba nti kyekyo buli omu alya, tewali buzibu, buli omu akola ki alya, naye ensi balaba. Kale munnange n'ebyo nga bw'obiwuliddeawo embeera ekyali ya bunkenke nnyo mu Kampala, era nga tugenda kuba twongera okuba nga tulaba biki ddala ebigenda mu maaso. Okwekalakaasa kuyiseemu, poliisi n'amagye bayisiza batya abeekalakaasi, Bobi Wine akwetabyemu n'ebirala wano ku Uganda at large.